I told you to sit. That guy who was supposed to go to Mira, where is he? Where's he? Robin, tangu sukume mtu bado anatoa karatasi kwa nani? Jamani mtu wa karatasi kwa envelope. Bado tunasubiri. Lakini you remove it and have it in your hands ready. Eh? I want diploma to them. Do you have money? Right. Idea kema. Come. That issue. Build the last day. You extend there. Extend there. Three. Extend there, you man. Up. Extend up. Get there and there. We are not here to back up. Was it increased? Regular profession. Regular profession. We are coming. How old are you? We are coming on as 23 years. The problem is over age. We have a problem in the mission. We want 25 years. They don't work. Away. Then if you are away, why did you do When we come back, we shall sort that. Come on. Yes. Master. Come. but you know, What is the on you?
eri bakugambye ensonga what was it? You speak louder. Miss Man, that is what all of those people are. Abo tetubakwata abo baba balina okugenda mu kooti omunoonyera oyo aba other day relevant papers bakusabye wali beera nazo kitegedde abagambye mugenda kuzuuyana wano abagambye mugenda kukola ki mutandise okutuuyanira ku mawolu testimoniyo sagala kuwuliriza nsonga ndala yonna ku ssaawa eno bwebanga si testimoniyo ebisigadde sagala kuwuliriza ssaawa eno byo bikwekubire omuyindi agenda bakuba mmwe the chances yiyeewo kitegedde testimoniyo wati ngalo national ID oba omuzadde ojja oyingira amagye omwana asigale waka anya gange bampita Captain Kamya Kiwanuka David omwogezi wa group team 2 team 2 ye kwasaganya okuyingiza abajaasi abapya mu UPDF etwala Kampala Extra. Timu eno etwala Kampala Extra ekulembeddwamu Brigadier General Alan Kalanzi ye mukulembeze akulira ekibinja kino ekiyingiza amagye mu Kampala Extra. Kampala Extra ekwata ebifunga Machinde Division, Kampala Central, Lubaga Division, Kawempe Division, Nakawa Division, Mpozinga kwotadde Wakiso District ne Mukono District. Okuyingiza amagye kya bulijjo kibaawo buli oluvannyuma amagye lwe gakola retirement ne bawummuza abajaasi ababa bamaze emirimu gyabwe nga badda awaka. UPDF amagye g'eggwanga gakikola enfunda zonna ne gayingiza abajaasi abapya oba bannayuganda abaagala okulwanirira eddembe mu nsi yaabwe ne bajja ne beegatta ku magye g'eggwanga. UPDF is a pro-people and it is people's force. Every time or every year, UPDF calls out a retirement exercise to relieve those individuals who have served their country without any query. Time comes and they are sent back home to look after their families in a good manner. Ekyokwemulugunya nti mbamu oluusi abantu abatafuna mukisa ekyo ffenna tuli abaagala kubanga okuyingira amagye tutunuulira obwagazi kuva ku mutima. Oyo yenna alina obwagazi okuva ku mutima ng'ayagala okujja okulwanirira ensi ye era ojja kumusanga nga waali wano. Abo abaana be mulaba oba abatuuze nga siba mu kitundu ekyo naye nga bagamba baazaalibwa mu bitundu birala, abo bonna bannayuganda, kitegeeza nti bo balina obwagazi bwa njawulo eri eggwanga lyabwe. So okwemulugunya kuba kwakwekwasa, ffenna tukkirizibwa yonna gy'oli okwewandiisa n'ojja olwanirira eggwanga lyo. Oberedde nga bwe nakutegeezezza nga tutandika nti olina okubeera n'ebifaananizo bino okudda wansi. Ekisookera ddala olina okuba nga wakola handwritten application, nga application eyo ekiwandiiko ekyo gwe wakyewandiikira n'omukono mu kusaba kwo ng'oyagala okwegatta ku kitongole kya UPDF. Ekiddirira olina okubeera n'endangamuntu, enangamuntu oba nnini nga eri original oba nnini namba bwe bayabula olina okuba nayo nga nnira egipulintinze. Olina okuba n'obufaananyi busatu obwa kaladi. Ebyo byonna bye bimu ku bye twetaaga. Olina okubeera abalejula, olina okubeera ne academic documents, empapula z'obuyigirize bwo zonna olina okuba ozirina ne fotokopi zaazo
ng'ozifotokopinze n'oligino byonna olina okuba ng'obirina ng'olina okuba nga ebipapula byo biriko stamp oba biri stamped okuva ku LC1 LC2 LC3 giso biso oba RCC abo bonna nga bataddeko omukono nga bakukkiriza okuva mu bitundu bye mbeera okujja okwegatta ku magye ga UPDF. Kati exercise gye mulaba wano egenda mu maaso tuli mu kusunsula abo bonna bannayuganda abaali shortlisted tuli mu kusunsula bannayuganda abo bonna abayitamu. Okusunsula kuno kwa mitendera mingi. Essaawa eno mbadde mulaba nga basoma abaana abo abazze okwegatta ku magye nga basoma bebo abaali ku lisiti ezafulumirizibwa ku madistrict ag'enjawulo. Bwe tumala ekyo abaana bano tugenda kubayitira dokita waffe akulira ekibinja kino okubakebera. Ajja bakebera nga kiki kyanoonya anoonya abo abatalina bulwadde bwonna oba bulemu ku mubiri be bajja okusobola okwegatta ku UPDF. Olina okuba nga toli mulwadde, toli mulema, toyina tatu ku mubiri, toyina malibu mu kamwa. Byebyo bimu dokita byasensula. Bwakusanga ng'olina obulwadde bwaffe buno AIDS oba ebiralalala oli lubuto ebyo oba ng'olina buno obulwadde obw'emabega emmeme ebyo byonna ebirwadde tebikusobozesa kwegatta kuki ku ggye lya UPDF. So bye bimu byolaba bye tuliko wano. Tuyina abakugu ab'enjawulo abakebera bannayuganda bano okulaba nga batuukana n'omutendera oba n'omutindo ogusobola okwegatta ku ggye ly'eggwanga lyaffe UPDF. Nga Wakiso sijja kuba specific essaawa eno naye twagaba quotas UPDF ejjera eggwanga lyaffe ne leadership batuula wansi ne batunuulira each district quotas. Buli district bagiwa okusinziira population census eya 2024 kyeyogera bwe basinziira okugaba omuwendo ogw'abo bannayuganda abato abayivu okwegatta ku ggye lya UPDF si yaffe. So kuno okuyingiza amagye kuli mu bitundu ebyenjawulo okwetooloolwa eggwanga lyonna tekiri wano wokka ewakiso. Abo bokka abasobola okuyitamu era ne batimbibwa ku nkalala ku madistrikiti ag'enjawulo. Ekintu kino tekiri wano wokka ewakiso. Amagye g'eggwanga lyaffe oba UPDF yasaba okuyingiza bannayuganda 1,000 mu twatandika okuyingiza abannayuganda abapya okwegatta ku ggye ly'eggwanga lino era nga kino kyatandikibwa Kololo Airstrip. Awo twali tukwata ku bannayuganda abaava e Makindye Division ne Kampala Central. Olunaku olwaddirira twakwata ku bannayuganda abaali bali shortlisted nga bava Lubaga Division. Olunaku olwaddako ne tukwata ku bannayuganda abaali bayiseemu okuva e Nakawa Division. Bwe twamaliriza Nakawa Division olunaku lw'eggulo twabadde tufundikira ekibinja ekiva e Kawempe Division. Abo bonna bannayuganda abalina obuyivu masomo ag'enjawulo era abaali shortlisted. Bw'oba omanyi nti tewali shortlisted tetukukwatako kitegeeza nti tewaqualify nga tewayitamu osobola okugezaako omulundi ogujja oba omwaka ogujja. So twagulupinga mu professional nga tutunuulira abasawo ne tutunuulira engineers, mulimu abakola ICT computer, mulimu abasomesa, mulimu abayimbi, mulimu n'ab'emizannyo. Yeyo kategori eyo yonna yagwa mu professional abo abalina obukugu mu masomo ag'enjawulo ate mu matendekero gali agawaggulu. Fezi ey'okusatu yeno gye tuliko gye mulaba kati eyali eyogera ku physical recruitment nga tuyingiza bannayuganda abalina obusobozi abalina obuyivu obw'enjawulo omuli regular force. Eyo regular force etunuulira abaana abato abamaze okuva mu ttendeko ebyamasomo okuva ku senior 1 paka ku senior 4
especially twatunuulira abo bonna abakuguse abayina obuyigize bwa senior 4 certificate ne senior 6. Ati mu senior 6 abo abakola sciences twabagroupinga mu category nga abasayansa oba abayina obuyivu obwenjawulo. Category eyo eyalejula bwe yafaanana. Then ne mubaamu abamu UPDF kyatandikira omwezi ogw'omusanvu. Waliwo ekiwandiiko ekyafuluma nga kiyita oba nga kikoowoola bannayuganda bonna abaagala abali mu myaka emito okujja okwegatta ku ggye ly'eggwanga lyaffe UPDF. Era zaali ennaku z'omwezi 5 ekiwandiiko ekyo we kyafulumizibwa okuva ew'omwogezi w'amagye Embuya Kano Chris Magezi. Okutandika okwo kwali kugulupingiddwa mu phases. Phase eyasooka kwali kuyita bannayuganda. Phase ey'okubiri kwali kubagamba batandike okuapplyinga online website ya UPDF. Era mu phase ey'okubiri kwali mu shortlist abo ba candidate abapplyinga online baali balina okugenda ku district zaabwe gye bazaalibwa oba gye baapplyingibwa bacekinge enkalala ezafulumizibwa basange amannya gaabwe era babeere bulindaala okwegatta ku ggye ly'eggwanga lyattu. What's the commonest thing to find? Are you serious? Professional?